Essula ya Namwebbiri. Awo n'anfulumya mu luggya olw'ebweru ly'ekkubo eridda obukiika obwa kkono. Nannyingiza mu nju eyayolekera ekifo ekyayawulibwa era eyayolekera ennyumba ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Mu maaso g'obuwanvu buli obw'emikono 1,000 we waali oluggya olw'obukiika obwa kkono n'obugazi bwali emikono 50. Okwolekera emikono 2 giri egy'oluggya olw'omunda n'okwolekera amayinja amaaliire gali ag'omu luggya olw'ebweru we waali ebbalaza ng'eyolekera ebbalaza ginnaayo mu nju eya waggulu ey'okusatu. Ne mu maaso g'amayu gali waaliwo ekkubo obugazi bwalyo emikono 10 munda, ekkubo lya mukono gumu n'enzigi zaago zaayolekera obukiika obwa kkono. Era amayu aga waggulu gaali mampi okusinga ago, kubanga ebbalaza zaasala ku ago okusinga bwe zaasala ku za wansi n'eza wakati mu nnyumba. Kubanga gaali amayu aga waggulu 3 so tegaalina mpagi ng'empagi ez'omu mpya. Eya waggulu kyeyava efunzibwa okusinga eya wansi n'eya wakati okuva ku ttaka. N'ekisenge ekyali ebweru ekyaliraana amayu okwolekera oluggi olw'ebweru mu maaso g'amayu, obuwanvu bwakyo bwali emikono 50. Kubanga obuwanvu bw'amayu agaali mu luggya olw'ebweru bwali emikono 50, era laba mu maaso ga yeekaalu waaliwo emikono 100. Era wansi w'amayu ago we baavanga okuyingira ku luuyi olw'ebuvanjuba ng'oyingira mu go ng'ova mu luggya olw'ebweru. Ku mubiri gw'ekisenge eky'oluggya okwolekera obuvanjuba, mu maaso g'ekifo ekyayawulibwa ne mu maaso g'ennyumba kwaliko amayu. N'ekkubo eryali mu maaso gaago lyali ng'enfaanana ey'ekkubo ey'amayu agayolekera obukiika obwa kkono, ng'obuwanvu bwago n'obugazi bwago bwe bwali bwe butyo. N'awafulumirwa mu go wonna waali ng'engeri zaago bwe zaali era ng'enzigi zaago bwe zaali. Era ng'enzigi ez'amayu agayolekera obukiika obwa ddyo bwe zaali, oluggi bwe lwali bwe lutyo, ekkubo we lisibuka eriri ddala mu bwenyi bw'ekisenge ebuvanjuba bw'oyingira mu go. Awo n'aŋŋamba nti amayu ag'obukiika obwa kkono n'amayu ag'obukiika obwa ddyo agolekedde ekifo ekyayawulibwa, ago ge mayu amatukuvu, bakabona abali okumpi ne Mukama mwe banaaliiranga ebintu ebitukuvu ennyo. Eyo gye banaateekanga ebintu ebitukuvu ennyo n'ekiweebwayo eky'obutta, n'ekiweebwayo olw'ekibi, n'ekiweebwayo olw'omusango, kubanga ekifo ekyo kitukuvu. Bakabona bwe banaayingirangamu, kale tebavanga mu kifo ekitukuvu okuyingira mu luggya olw'ebweru, naye banaateekanga eyo ebyambalo byabwe bye baweererezaamu, kubanga bitukuvu, kale banaayambalanga ebyambalo ebirala ne balyoka basemberera ekyo eky'abantu. Awo bwe yamala okugera ennyumba ey'omunda n'anfulumya mu kkubo ery'omulyango ogutunuulira obuvanjuba, n'agigera enjuuyi zonna. N'agera ku luuyi olw'ebuvanjuba n'olumuli olwo olugera emmuli 500 n'olumuli olugera enjuuyi zonna. N'agera ku luuyi olw'obukiika obwa kkono n'olumuli olugera emmuli 500 enjuuyi zonna. N'agera ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo emmuli 500 n'olumuli olugera. N'akyukira eri oluuyi olw'ebuvanjuba n'agera emmuli 500 n'olumuli olugera. Yagigera enjuuyi 4. Yalina bbugwe enjuuyi zonna, obuwanvu 500 n'obugazi 500, okwawula ebitukuvu n'ebitali bitukuvu.